bwatyo pressure zamukubye bukubi ate yazze engulu olunaku lwadde lwaggulo mu ssaawa eyo gye bamenyeddemu bwe bityo ebyatambudde paaka eno eya Nansana wano mu Lubigi era still paaka eyo nannyiniyo bwe yawulidde amawulire nti ate banne babamenye ate ye obulamu ne buvaawo naye olaba ye ate ye paaka yasigaddewo na bino ebintu bye byonna byasigaddewo naye ye olwekanzeemu katono omutima ne gwekanga ate gwasobodde kubanga gudda ngulu nannyini paaka yafiiridde mu nsasagge n'operations zino oluvannyuma lw'okumuwa amawulire nti ebintu byadde bigenze nga bwe byagenze n'atasobola kubanga ate awanirira omukka ne guggwamu mu mbeera eyo nga bwe tukibategeeza ssaawa zino yafiiridde mu bintu teyafiiridde mu bino nti yabaddewo nedda olwamuwadde amawulire ye ate ebintu ne bibanga byamusobyeko ekiri wano kyekyo kakati ekigenda mu maaso kyakulabika nti abalonda obukunkumuka balonda naye nga matongo ge galiwo agokka ssaawa zino n'abantu okujja okutunula n'okwetegereza n'okulaba ate ekiriwo ssaawa zino ewabadde ekyalo wasigadde matongo nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba ali ku munnyo ssaawa zino. nga bwe mubiraba byebyo abantu bakyakuŋŋaana okutunula n'okulaba ewabadde ekyalo nakikakati ekiriwo naye nga sofa ekiriwo kyekyo kuggwe atulaba Munnayuganda agenda maaso n'okutulaba abantu basulidde ddala wano abantu basuze wano nalabyeko ku byoto ekiro abantu basuze wano abalemeddwa okubanga ate tulabako kakati wano obuwunga batusooke tubuuze muzeeyi katono nnyo ani akugemulidde akawunga eggulo nabadde naawe ku TV nga tulaga ennaku gye wabaddemu osula ku kyoto n'ebiringa ebyo atuli butereevu ku Sort TV. Mwami Kayongo Joseph naye tayagala mawulire. Okusooka byonna nebaza mwami Joseph Kayongo ne KPJ Dream Goals Consult Limited. Ekyo ekigambo kya luzungu nnyo kijja kunkaluubirira. Nebaza mwami Kayongo olw'ekisa ekino ekyakoledde nkakasa nga bannayuganda betusinga kati okwetaaga mu kiseera kino abali mu bwetaavu kuba waliwo bannaffe ate era abaseka obusesi nga balaba bino naye nkakasa nti abo si bannayuganda kuba munnayuganda omutuufu tayinza kuseka nga tuli mu mbeera efandako bweti naye nze mpozi nkyeyongera okubuuza omukulembeze bwe tutyo bwe twamwaniriza mu ssanyu lino essanyu lyatusasulamu kakati olwaleero nga tonabuuza mukulembeze mwami Kayongo akuwadde kinaki? Mwami Kayongo anziruukiridde mu mmere adduukiridde olubuto lwange ndaba n'abalala batwala emmere bonna yabawadde abalala bonna era nkuba omulanga ne bannaffe abalala bannayuganda abalina obusobozi batudduukire nga mwami Kayongo bwakoze kubaga amazima amatuufu badde batugoba mu nnyumba batema ebibanja byaffe tebatuwoninga tetulina ketulina sekenera akasente kabaddewo kadde kagenze mu school fees tewali kyetulina mmere tetulina otusula tetulina kyetuli so tukuba omulanga eri munnayuganda alina waali alina ekisa batudduukire wano we tuli. Tuyanze mwami Kayongo ne bannaffe aba KPJ Dream Goals Consult Limited olw'okubanga abantu nina bendabye wali ate akadde kampiseeko kyensaba nti ng'oggyeko emmere oba nga bwezze bweti abantu abasinga wano tebalina gye balaga ku ssaawa zino tebagenda kuvaawo so tuyinza okufuna okubalukawo kw'ekirwadde ekiyinza okubeera kinnamuzisa kubanga n'enkuba yiino etandise kitegeeza gavumenti kati mu kaseera kano kino tubirabe ng'ebigwa tebiraze abantu bano bayambibwe baweebwe obutimba bw'ensiri wabeerewo campusi eziteekebwawo ba tenti eziteekebwawo paka nga bafunye gye balaga.
tweyanza nannyini paaka eno yafudde olunaku olw'eggulo ng'alowooza nti stretch eno bwe bagireeta bwe bati naye kijja kuba kimutwaliramu naye byembi tekyamutwaliddemu ate ye ne yeetwaliramu so embeera yeeyo eyabaddewo akuggwe atulaba ajjukira nti kati bw'olaba stretch eno nga bwe bagenda maaso n'okugimenya etunudde direct etunuulidde ddala wakati mu paaka stretch eno nga bw'ogiraba bwe bagimenya etunudde ddala mu paaka eya Nansana kakati ye bwe yawulidde amawulire nti bali babagize naye n'alowooza nti oba oli awo naye bagenda mugira bw'atyo obulamu abo bwatandikidde okusereba ne bugenda mpola mpola naye kakati olaba stretch eyo yonna okuviira ddala emasanafu yagenda mu maaso n'okuba nga buli nnyumba eyaliko yakwonebwa nga tugenda mu maaso n'okubalaga ezaalekebwawo awo nze naawe naye zonna eziri mu stretch eno olaba nti bagenda mu maaso n'okuba nga abazimenyawo era ekiriwo kyekyo olwaleero operation erina kutandika nga esala oluguudo egenda esayidi eri kinaaba kitya beera bubezi ku Sort TV mawulire ku 3 munnyo live ku ssaawa emu tujja kuba nga tugoberera ensonga zino tujja kuba nga tubikuleetera kubanga ffe tweyama nti wonna we gali ate tuganoonya ne tuba nga tugakutuusaako kitalo nnyo ekyo eyafiiridde mu ntiisa eno naye ate ensi yo esigala egenda mu maaso operation mpawa talikaaba olaba ndowooza weetuuse bw'otunuulira stretch eyo yonna nga bw'eri okkiriza nti si omu si babiri si basatu si bana si bataano si kkumi si kikumi si bibiri abagenda mu maaso n'okukaaba nema egamba nti baazimba mu kkubo ly'amazzi baazimba mu kkubo erya swamp eno era baazimba mu kkubo ery'omugga Lubigi balina